NTV wajja bagigadde n'eddembe FM kati singa obaddeyo singa bazemba bagadde naffe wali bwe butinga bye tukaaba ne bakasuku twagenda mu meeting twagenda okuvaamu nga tekuli ayina mulimu akati ekyammwe kyali kirala TV ye yali ebeegobedde kati ku luno gavumenti anti gavumenti yeri spiria ekyo olina okimanya kati nkugamba kino olwaleero kitegeere okulonda nga kuwedde omukulembeze w'eggwanga alayira bamukwasa ebiyitibwa instruments of power. Bwe bamukwasa instruments of power yazikwasa ani? CDF. Kati bw'aba ayogedde nti nja baggala oba kikyowakanya. Mu mateeka tewali akkirizibwa zikwata. Anti olina okumanya ni CDF gwe bazikwasa. First son. Bw'obanga olina by'okola byonna kati nkugamba kino bangi nnyo bajja kukumbuukira. Never discuss first family. Kyovola mbaddewo ku regimes nnyingi. Wamanya kikyo olina okwogera wa. Nina kikyo nina wa. Teba discussing first family. Gwali ompulideko nga nina kyenji discussingako. Oba oli mutiitiizi. Anti nze nsobola kati okulaga entaana z'abazira. Kuba ndi mutiitiizi era kyensoka lwaki nnyumya ebintu by'oku gavumenti ezibaddewo zonna. Abatali batiitiizi kati beba tulaga nti bamuziika wano. Buli lwoleeta amawaggali olina okumanya nti kati ntambaala empologoma ngisobolako ki ng'empologoma egambye nti kati entunuulidde bweti nyinza kuzzaako ki ngisinga emisinde ngisinga maanyi ntunaalwana ate empologoma zitambulira mu kibinja. Kitegeeza owagira CDF kye yakoze. Nze ebiba bikoleddwa nga akikola nsinga obuyinza n'amaanyi sirina kye nnyongerako. Kubanga mu bulingira ajja kukozesa amateeka gayinza okuba nga gamuwa amaanyi ago. Nze gwe nga tebagampa. Media Matembe mukwano gwo. Oba mwali mwesanzeeko awantu. Twali twesanzeeko awantu. Omumanyidde ebbanga ki? Kuva nga akyali Minister wa Ethics and Integrity. Naye ng'emabega eri nawuliranga bulize ng'akyali muwala nga yakafumbiro. Bamukutte. Anti kati era kati nawe. Basement. Kati anti ebyo nkyenkugamba nti. Ayiga lukyoli. Never discuss a first family. Bw'oliba tosobola kumanya ekyo. Ogenda bonaabona. Ojja kubonaabona. So gwe dadi ensi wagijjako amaanyi. Nze siteeka ensi sigisaako maanyi. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super Mart. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Hela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwogo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku mani power. Ngezanga amagi, Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mukisenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone. And even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live okuyingira emitwalo 10 yeepya emitwalo 15 ku gate ate badde emitwalo 10 ate emmeeza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kye bayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala iwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gwonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Minnie. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Yalaba nga registering obufumbo bwawe. Bu registering daddy. Ati ngamba. Nja mwambaza mami. Kati gojja mwambaza. Nawe nkufunira ow'amasuuti. Gw'olina kukuba mu suuti. Ye nakuba mu kiteteeyi kya DC.
kugamba ebyo tubimaze mugende muveeyo mufunewo mudda mulye emmere yammwe ngenda mu kudunguliza oti ogenda mu ddunguliza oti ddunguliza oti eriwa va emunyonyo emunyonyo wokwali we balira ebyennyanja ogenda sasuzaayo ki kati ng'essuuti ezo ngenda zikola nti ngenda zikuwa ku bwereere anti nooli ddunguliza oti mukwano gwange amakulu omukazi yena ogenda mugatta oliyesalinga obufumbo bwonna mu bwereere ku buli kimu nga kya bwereere nedda kwentambula ngegenda kuba yange ngenda gisasula ntambula erintwala buli gye tugenda ogenda gula emmotoka emmotoka wagigula n'ogitunda nagitunda nga naawe umanya lwaki nagitunda emmotoka nga enywanga musoke olaba naawe watunda siyenta nga naye ate tenywa nnyo siyerova yange sigitundangako erirudi gyeri jimbe kati olaba ndininga busaza akagirite ennyuma oli otya daddi ndi wano okuze bambi biri kati ziragira ddala nedda nze akitekamu kaddaayi ate kati wandibadde ontegeera otya nti nkuze ka black hair kichokamanya naku zino neri baba gye akusale kino ekyenyi daddi aluwa nago baba gye yaluwa neri baba simumanyi ajja kusale kino ekyenyi ekireeta wano bwe kiti wano mu mabbali we bati bayisewo kaddaayi nali saagala nnyo manyi nali ntya nnyo okufuula nti sikuze nze njagala abantu okumanya nti muntu mukulu tebinyuma nnyo muntu kudaayinga mutwe waliwo gaayi gwe mmanya oli mumawulire adaayinga omutwe n'ogamba kikino gaayi ali mumawulire gaayi omwe muyimbi muki ali mu mawulire wa mawulire naye adaayinga enviri ate n'otukozesalako nga n'olususu luddugavu tibyo nali sibyagala nnyo kubanga sirina kyensalwanga enviri amakulu simukuyitira ani owekyo neri baba ku mukologa nti yandikusaza akaviiri kakati ekyo ate bw'oba omuganda naye oyo blacken ayongera envi anti sibyagala njagala zibeere bwe ziti zigende paka lwe ziriggwayo ne zifuuka naye tolina nnyingi nedda ne bwe ziba ennyingi tyayika zino envi za kajanja akangi k'oyina ke kaleeta envi kati gwe engeri gy'olina akatono zikomawo manye ogenda nonsiriwalirako olinga alowooza nti twenkana naye daddi wakajja wano nenkulangira kyanoyo neŋŋamba abantu kyano okwegeza mba subscribing access kumanyiira olinga agamba nti nze omanyi ze namuweerera oyo ebo wamuweerera kati daddi ekyo ekintu si kirungi omuntu waba alina kyakukoledde appreciate nalanga gundiyo kyano mpa invoice okole ki lwaki kolo tewajimpa andi kati ompe invoice manye nti bwewalanga ommanja bwoti kati nakusasula kinaddemu aleme kudda mukunja samira nze yalanga njasama n'okwasama langa ye emirundi ng'ena daddi wajja wano n'oyogera ebintu ebitasanyusa bantu nali size ekisooka wagamba swazi abantu walaba abantu swazi results bwe zaakomyewo nga mwana wa Kafeero abantu ne bazza bukiriipu bwo ng'alaba ekintu Kafeero mukyala we yazaala omwana nga si wuwe n'amutunuulira n'amulabirira ng'amuweerera ng'akimanyi si wuwe oyo mama wa swazi yazaala mwana ki ono owokubiri oba swazi yennyini omanyi waliwo omwana nga maama ye yamuzaala oyo maama wa swazi kakati kyembamumanyi tujja kitegeera bwe tutyo mukyala bamuyita Nasuna yazaala omwana Kafeero akimanyi si wuwe n'alabirira omwana so omusi babiri nga yalina omutima era bw'aba asomesa nga bw'aba aweerera ate asooka babuusabuusa basooka okuweerera yali musajja muganda Kafeero bamugambanga ebintu n'asirika toyinza kukkiriza nti twagenda mu ddwaliro ne batugamba nti Kafeero tayinza kuzaala mu bisirikirwa naye Kafeero n'asigala ng'awa buli bisirikirwa kyayagala ng'ogamba maama we gye yasinga odisappointinga Kafeero si kituufu maama we yamudisappointing nze kale baŋŋambye nti omwana yali amanyi abaana bombi babiri babe ng'omusiwe oyo gwe yayimbamu buladi kakati nkugamba omwana swazi kwadda si wa Kafeero naye muyoyo gwe yayimbamu buladina ono omwana gwe tulaba yeyita buladina si yeye oli mulala erine buladi gundi gyali maama wa swazi gyali ali nabagamba nti ali hape mu bufumbo yava wa Kafeero ng'omwana swazi kwadda si wa Kafeero kye nabagamba kati bwe kiba kyabayisa bubi
Mbwera taata we yoyo gwe yayimba mbu omusajja gootera ennyo Sango kakati ekyo sikirinaako buzibu kyonna byonna ebyo mbimanyi omusajja ekiwanuka yali kiwanuka basinkana ne mama we ku muganga ate ekikulu nti kati eyo famire yo yakusinkana ku basawo gundi yabiŋŋambye kibalama kati ekyo nja kukugamba kino taata wa gundi senga wa gundi yali musawo muganda senga wa Kafeero ne kitaawe yali naŋŋanga yali musawo muganda mwava okuyingira mu byobufuzi Yamini yayingira mu byabufuzi bya 1963 na umanyi yasooka kubeerako mu KY kati waliwo abagundi bwoba bandika bayitanga nuyo kyalinga National Youth Organization nga gundi UPC wandiisa abavubuka baayo ba youth n'akyuka n'ava mu KY n'agenda nga gwoliwa nze ndi wa myaka 2 ebyo bya 63 anti omanyi bagaye weesiba Kafeero nze si bwe mba mwesibako well and good njagala kati bwe mba mbesibako tewali buzibu dadi oli contented ne results nze za DNA anti nze nabeerawo ne mbagamba nti obyokebera tebandikebedde kuba ebirivaayo tebigenda bakola ki ne bwe twali mu kyaki ogamba abaana balivaako oyinza n'obutavaako ne mbagamba nti abaana mugenda ebirivaamu bigenda basuula eddalu tonnalaba balinga bagudde eddalu bambi mbalaba njagala bazze gundi ze nayogera nga tuli mu kyaki ng'ebula weeks 3 bakebere Kafeero ne mbagamba nti temwandikebedde Kafeero nga bwe yali agambye nti mwenna muli baana ba Kafeero mubeere baana baani ba Kafeero naye ate akikumamu omuliro ekyokubakebeza ono omuwala owa Tinti n'ennende ne banna abalala si be bana ate abana bo nga tekuli yamanya nakumanya nti Kafeero bamuziikula bagenda kuddamu okukebera tebaamanya nako baabimanya ng'erino yawedde nadde okuziikula kati abaayagala baddemu baziikule ne bagende ne beekubira endulu wa balamu n'ayoganayizinga tiokali bwe kiba bwe kityo tujja kulaba kuba balamu yali okuva emabega nga mukwano gwa Kafeero kati honorable balamu nakkiriza bakebere ki n'agamba nti kale tujja kuorganizinga naye nja bayamba kale bateekemu ssente ntulabe bwe binaabeera nga bano abaana 10 n'abameka be bakola ki be bakipika kuba bangambye gundi ezasooka baali abaana 11 ne bakola DNA kuvaako bana kati bagenza 2 mu 5 era ne kuvaako bana ekyewuunyisa abantu 21 bonna nga tewaliyo mwana wa Kafeero muga Kafeero yakomuzaala mu 1994 baani abeewuunya abafamire beewuunya balekerawo okwewuunya Walukaga yatwala kagundi kalamba nazza 7 nga ye tebacomplaininga nti bazze batono Samona yatwala bameka Costa 2 yazza bameka 10 nga temwavaayo ku oyo eyatwala Costa 2 abaana 7 nazza abantu 10 naye lwaki mwewuunyiza ku yatwala 2 mu 5 ekyo nakyo kyewuunyisa era lwaki temukakasa nti gundi gye baakoze DNA okaddiye nkaddiye naye ekikwekyo ntegeera nti bakola kyekimala DNA bwe bagikoze bagikoleddewa bakolera mu bifo 3 nga naye byonna bireeta results ezimu kati nina kyenjagala okubuuza goli oludde mu Uganda ewamu mwafiirwa ndudde mu Uganda okusinga mukwano ndudde mu kusinga ntya wakyo nga nti ndudde otya olowooza nti abantu naye era bakulaba wano nti oli kakulu mukwano kale kambi akakulu neti sikusinga nze tobola kunsinga anti wakyo ngamba nti ndudde mu Uganda nawe okubanga ongoberera obukulu nkugoberera ntya okuba nti nga nkugoberera ntya dadi oyina emyaka emeka nze ndi mukulu naye ate oli mukulu nawe oba mu bato banno nawe oli kakulu baaba nze nyiza okugamba nti beno dadi wallahi ani nti beno kivuka yakuddako ate muneeto swala ku myaka gyo oyomba n'abaana bato lwaki bino ebito bivaamu n'ogenda n'owummuleeka nze siyomba bwe nkubuulira nti oli mukulu kubanga nkumanyi omanyi kuvaawa namuŋona nali nekanawalabye ekizimula bwe balongoosezaawo zinayitayo naye nalabye esalafu awo wonna balongoosezaawo yenagirabye nayo nga bagikoze bulungi nnyo kalineeza mulangira yakiguddewo nakibinge
kakati wembadizije omuntu bwafa yabo olugambo kye lukola omuntu bwafa mu Uganda ani akakasa nti afudde musawo okakasa musawo yakakasa nti ono afudde abasawo sibe batugamba nti bannaye omuntu wamu afudde naye ate lwaki okugamba nti ono omwana si woono mwagala balala bakakasa ng'abasawo bwe bakyogera corruption abantu tebesiga ggwanga nti twasose kulaba tayebwa nga tamatidde eki byavudde mu musaayi ngafe tutamatira biyise mu parliament tayebwa tabaako kyayogera kiki kyogeza nedda dy oba kawalya nedda nze bisirikira yakokyayo teri ku nsi kuno muntu aba ayogera mazima gwe batagamba nti yalidde namwe waliwo omwaberera ku mazima ne bagamba nti muli ba state agent ng'ekyo kyo tewakyogerera twayogera kakati omuntu bw'afa mu Uganda waliwo gwe batwala e Bulaaya bakakase oba ddala afudde nga waliwo abasawo wano kati lwaki abasawo ba wano bo be mutakakasa nti bazudde nti olw'enguzi kati enguzi ekola ku kufa tekola nti okufa omuntu yeeraga nti afudde kakati nkugamba kino olwaleero bwe mukolanga ebibuuzo nga mukoze abaana 2,000 mwe mwasomako nze saasoma ne bidda nti abaana bafunye first grade bali 3 abazadde abalala tebeekalakaasa ti amazima abaana abakola akakaaga ne kujjako 3 nga befunye first grade nti ye ebibuuzo bwe babimakinze bwe byazze bwe bityo byakomyewo kakati toyinza gamba nti tugende tukole eby'e Kenya kati bye biri mu Uganda kati singa banaagenda egiini gye bagamba ogenda baba South Africa gye baagala okubitwala ne bagamba nti abaana bali bana era nga bagamba nti katugenda Australia andi birina okuba nga biri straight forward kati ko omusawo bamuleete obutaba straight omusawo w'ensi endala kyembuuza obutaba straight ekirala ani atwala DNA results ezo nange kyenabadde mbuuza nti kati bwe mugamba nti tebiri straight kubanga bagamba baswazi bazeemu ne babeera abaana bakafeero ne ku luli be bagamba ne bakebera different laboratories 3 kugamba tukozese bannange temwazeesize ntegedde kakati ani kuba ezasooka baswazi be baatwala zino baani ababitwalayo tetumanyi minisita bwe yatwala nga babiri mu government laboratories era abagamba nti tebamatidde nti results ntuufu be baatwala ebyokukebera nga bano tebalina era tebabiyingiramu nze sirina kyeŋŋamba mu byonna nze manyi ninga bwolaba bwe basoma budget oba ŋŋamba nti amafuta gandibadde ku 4,000 naye ne bagamba nti ga 5,600 nze kyeŋŋenda nakyo kati manyi nti gavumenti bweba tuwadde abantu abateka okukola ekintu ne bagamba nti results ezivudde mu government laboratory results zino kyeŋŋenda nakyo kati lwaki bwe baba nga bagadde balina omuntu gwe bavunaana okukwata omuwala rape nga bwe bagenda mu laboratories ezo mwabadde gundi DNA eyakafeero bwe bagamba okebera nga bagamba nti ddala yamukwata ng'ekyo temugamba nti tweyongereyo titugende mu Bungereza tugende mu South Africa naye ddala abantu bagamba lwaki bisirikirwa tava mu bintu by'abaana baba abagamba lwaki nabo tebabivaamu kubanga ye bisirikirwa alina akakyeyini emuyunga kwabo naye ate bano aboogera nabo tebalina kwekagoyimiridde nebisirikirwa paka mu bubi ne bulungi kubanga mu mbeera nga n'abo abaana abakayana bonna abamu tebannazaalwa nga ndi bisirikirwa ne kafeero muli muti solayira obutamuta sisobola muta lwa nsonga nti mbadde naye nga boolaba olwaleero osobola okwogera ebigambo bingi nnyo amaama bavuze ne bamwogerera byenkana ki naye tayinza kuva ku movement kati nange bwendi mbadde maye basobola okwogera ebigambo bingi nnyo ne toyinza kunta lwaki olese maama babazi nga nkutuddewo nkugambye anti kakati naye ekyo nakibagamba abantu nti nze nabagamba nti kati tebwali lunaku lwe luyinza kukya teri kintu Shamimu kyayinza kunkola ne ŋŋamba nti kati muvuddeko ondekera ani kati gweoyagala kati bwenva mu bisirikirwa n'ebizibu byonna byafuna kumpi nze nabimuleetera olya anti kuba nze namutwala ewa kafeero pozi wali pimpu ebiseera ebyo gamba lumu nti nali bulooka kyoyagala okuŋŋamba omanyi nkulaba osiriwa nkulaba yogamba nali kayungirizi sikyo sinika ebinnyo sigo wamuyungayo ku musajja mukazi mwana omuto bw'atyo teyali mwana muto
nene Kafeero yali muto anti Kafeero naye yali mwana muto ng'ate ono muwala nze gwawe ekitiibwa nga taata kale nibwe nsandibadde kale ndi taata nga taata naye nga nange bwe mugamba nti mwana wange oyo omuntu gw'ofumbiddwa mutuufu teyafunirayo ssanyu yalifuna bambi kakati nze n'olwaleero akyalya ku linnya lye lya Bisirikirwa ate Bisirikirwa Kafeero si yali mutuuma lya famire yaabwe ate awaka waabwe ate erinnya eryo jjajjaawe azaala nnyina waliyo era saaliyo naye nabimubuuza nti nga ndaba erinnya nabibuuza nze ndi gundi so inquisitive nemubuuza kyava ku kinabyo nakyo yakinyumiza wekyava so dadi yoyo ku nsonga za Kafeero bajja zimubuuza ewalala nze njina ebintu byange binjagala okukuloopera abasajja ennaku zino bawasa abaana b'abandi nga bayaaye abasajja bayaaye baani abawasa abasajja ne baba tebawasizza era ekyenkana bawasa baani ababa abayaaye abasajja basuula abaana b'abandi mu mayumba ne babasuubiza ebintu ebitaliiyo Katoli yagenda n'awasa Miss Uganda waffe n'amulaga nti mugagga n'amutwala mu kaapatimenti akalayisi ng'omwana alese fulaati ye yali yagizimba omwana yali yazimba fulaati ye n'afumbirwa embaga omusajja ate yena amutwala mu kaapatimenti n'amubuuza ontwala dde mu byobugagga ng'omusajja bamugamba mwaka okujja kakati oyo Miss Uganda bamugamba nti omuntu okufumbirwa oli alina kuba mugagga anti ye level ye yagamba ye queen kakati bwaba queen agenda afumbirwe king anti yali amanyi nti ono king oyo Miss Uganda yani amanya ge Esther Nantumbwe tamanya ko ndi mu Uganda mulimu kabaka era kabaka alina n'abagereko already kati alifumbirwa king ki bw'ongamba nti queen ye queen owakabakaani owakabaka yedda n'abaaliwo kati osobola okwekolera king wo tekikudda nina olina amaalo gw'olina amaalo omanyi oli bwakutunulira lowooza otegeera bw'oba olizoninga ebyo ekisiru byo mu Uganda mulimu amune tonvumira ku chano yange daddy tonvumira ku chano yange lwange lujjeeko nneme kubanga mpulira kukira ku chano yo lwange lujjeeko sebo nkugamba kino mu Uganda siri sebo nze ntunulira ng'abasajja daddy olaba tonkyaza ku chano yo jjalaba ojja wulira obulumi bwempulira ng'omuntu akumanyirira ewakaawo nze anti nina ekizibu kimu nze teri muntu kyanvuma kiyinza kinnuma kati kankubuulira ekintu kimu bambi engeri gy'oli nti oli wa mutima ab'omutima mbawa ekitiibwa mu Uganda mukyala wange wa mutima ekyokubiri mukwata ddamula wa mutima kati n'olwekyo kabaka mu Buganda alimu ki kati oyo Nantumbwe aleme kugamba nti queen si queen tulinamu ki yenna abagereka yaba mumbejja agambe nti nze ndi prince tasobola kuba mumbejja nga tebamuzaala mu lulyo olulangira alowooze ku bulungi bwe bw'aba mulungi ate obulungi obw'omwaka ogumu nabwo tebukola kyeki ate kugoloza nti n'omwaka ogujja ajja kubanga era yakyalina lulungi ayavaako dda kuba nalulungi kati awo si nalulungi aliko mulala nnyo omuwala mulala nnyo kakati kitegeeza nti tebutaddamu byeyita kiringa tojja kuba champion nti nze champiyoni ng'ate omwaka guno tumumanyi nti Arsenal Man City eba teyogera ddadi lwaki abaana abalenzi bafeera ennaku zino emikolo abawala be bafeera emikolo nakyaza wano gundi naŋŋamba meeya naŋŋamba bo baba gatusanyusa baakoowakowadde tubakako emikolo olina okumanya ekintu kimu mu nsi nti abasajja si be bantu abaagala ennyo ebintu ebibamalako emirembe abasajja baagala kukola bintu bibawa mirembe naye ate abakazi bamala ku basajja emirembe nga babapeeka bye baagala bw'aba omukazi ayagala genda mu saaluuni ayinza okupeeka okugenda mu saaluuni bwe kiba kisoboka okwewola saaluuni n'ogyewola omukazi nga yakupeesa emmotoka waba kiri weewola ebimotoka mwe batundira emigaati n'omuvugiramu n'okiringisa nga kiri kaserengeto naye abeereko mu mmotoka omukazi akupeeka embaga nga newaabwe teri yali agiwasizzaako kati oba oyagala byenaakusanyusa mukazi aba waddembe omusajja aba waddembe okugamba kyayagala omanye ati temwagalira dda muntu abagamba mazima baŋŋambye babba n'ebintu
Mbwa abasajja agenda n'awasa ku buko n'atwala ebintu ate n'asindika ababibba. Wali tokimanyi? Bajja. N'ekyannumya eddadi ne ngamba bannaye abasajja babi. Ate babi mu. Sitaani musajja. Ate muki? Bw'olaba nga ebintu mubireese bwe muti nagamba ni muganda wange. Ndi ku mabanja. Naye ebintu byonna bijjeeyo naye njagala tubizzeeyo ebintu by'abandi. Ine daddwa ki mutandika abako. Moto tejje bagoberera nga mugenda ko okwanjula. Je mubitwala yonna. Kati abantu bangi nnyo ekyo bakikola. Bagenda okulaba oleesa fridge nnya buli muntu n'ati anti oyagala kusanyusa ne bakucacyayisa abantu ne bankubira mu ngalo kati nno ne bampa emmotoka ezo ogenda mu bondi ne weewola emmotoka n'obagamba njagala ku mmotoka eno kandabe kangereko ku test naye hanti siriiwo I'm coming from far but I'm reaching you Saturday evening ekitegeera nga omukolo gwa ssaawa 8 kuziba ziwera mwenda n'ogikimayo emmotoka I'm returning it at around 8. Lwaki baweegeza oluzungu ate? Anti ova bweru. Olina alufadi. Kyalange mwe alfadi. N'agijjayo nimugirede bagivugamu awo nga ali ku test yavugamu nimugireeta n'ebirambo obogenze ne babikozesa eza digital najje ne baziraga era oluva mu ddiiro bweti ne bagirabyeko ne direct ngeddayo. Kati nze nina abaana wali bo bapangisa nte. Ubo ntegere. Waliwo omwami alina ekiraalo kyente. Kati ye omulyo gwe mukolagana naye omuvubuka azirunda. Agireeta musawo y'okulaga nga musomba ebintu n'aleeta ente ezi ne bazisiba. Nga awali ennankani. Omukolo. Oli serious? Nga bagenda ddamu bazisumule oba bazitwale? Ino olumalo zibalaga nti omunanywesibwa amata yiri wali tubadde tusaba mulabe wali tulabe wawe tuziteeka nga muziteekawo nga badde obusibuseegu si obuseegu bwe buli obwokubakola ebintu by'ensonyi obusibuseegu obukoso obbawe kindunuddamu n'ogamba sezalawo nti ente njitwala ate nze mugamba nti njitwala bagibbi kati era bwe bazibba era wammazi ezino ente z'ekwanjula ezisinga ddadi bazibba ziba ziziddwayo obadde okimanyi ddadi nkimanyi kubanga n'ababikola mbamanyi oli yapangisa mpangise ku myaka gyo lwaki weetaba mu bikolwa ebikyamu sigamye nti nze mbikola nze lwaki omanya abakola ebikolwa ebikyamu egyo emyaka gy'otuuseeko kati tolaba nga yo bapangisa gomesi gomesi yo bagibazizaayo omukolo nente bagipangisa omukolo bwe guggwa neddayo era bali bano nente ezaabwe ku ssaawa nga 2 ez'ekiro anti wano eno ffe tuba tukimanyiiko nga buli muntu akimanyiiko nno napangisizza gawuni lwaki ente nazaala ne sezaaba tebakimanyi nti omukazi aba agamba nti nze bannaye ganaalaba batya nze saagala bintu biranswaza ne mugamba nja kuleeta ente ezi naye nga zakupangisa simugamba nti zakupangisa nze nange ndeeta nte nga tuziteekaawo gwe ng'okya cyayika ndiyaleesa ente 2 nga egirestoran tujja gitwala mu kyalo nga bagamba bazisibaawo baziwa bikuta ng'ojja ekirongo zisumulwa bwe tuba tugamba nti kakati bannaye ndowooza tugende kwanja omukolo guwedde ente nga temunnazinona munone ente z'abaana kazi mubuuzizza nga mpulira mu background ente zikyakaaba kakati jangu munone muzizzeeyo si kirungi bantu kwazika kintu nekirwawo nga bazaayo nte bannange tufudde ente tebazibye tuwandiikawo nekabaluwa timuyite mu kifo bwekiti muzirya musiraamu yasaze temutya kati nga mulowooza nozisala zasaliddwa ate muyinza okubeerayo eyo mulebe bagamba bannaye kiri eno bannange tufudde lye abasajja batulumbye buli ebintu byonna babitute neddadi bamusibye omuguwa babali bagenda mutuga naye tusanze bamusibye ku muti nga ntatanga bamusibye ku muti bwe tuba twagadde tuyinza omugamba nti kakale mumukubemu mumunyiga tawagala ajje ne dimples awo wonna kiddadi abakazi kuwalirira byemutasobola mukuteeka ku musajja ku pressure bampaani kyogamba tonnamanyako omukolo gwonna giri mu Uganda kakati ng'abawala bewasidde ne bakola ebintu ebitabajaamu ekyokusooka obusoosa abakazi baagala nnyo okugamba nti nga gundi yakikola
baagala nnyo okugamba nti nze sirifumbirwa ku mbaga nze siriyanjulako ebyo byonna bandi wagoni baagala nnyo bino olaba Shamimu olaba omukolo gwa Shamimu nti nakulaba naye Shamimu ansinzaaki bwe tutunula nti tewali nteeka okufumbirwa ku mukolo okugira ku mukolo Shamimu ne baleeta ente 3 gwe zizo tupangisa mpangisa koleeta omuliro ate kyakubirira abakazi omanyi mwepanka nnyo mwerabidde nti abakazi baakoowakowadde ebintu byemukola ki bemubakolamu bemubayisaamu embeera gye mubateekamu basirise abasajja tebalina budde bwereeganga mu amazima emyaka gye maze ebyo tabikola omusajja ye ng'asirikanga mandigo bwagira kuba omusajja obwenzi adda kiro ddayo gy'ova nzobe oŋŋamba nti ddayo gy'ova noddayo bakiŋŋambako naye naweta nentakula manyi katuuni bwesimbula wali oyagala kuddayo anti kakati mbadde ngamba nti obwedda ndi eri neeralikira nikanzire wa mukyala wange ate ntuuse wa mukyala wange ngamba nti ddayo gy'ova ng'ate oli neerayekereza bwerekereza okumulekayo bwe kitaba ekyo oluŋŋamba nti ddayo gy'ova nti yontiye hello etaano ogirya edoroba ogula ki anji oloba ogula ki bano abagenda okwanywa ne batwala lole n'amamotoka n'amativi bagula ki abagula mwana w'abandi gwagenda beera naye nange ono mba ngenda kubeera naye kuolwo gwate owolubeerera we ntwalira ebyo ono owolunaku olumu wembuuliza etaano agamba nti onaayongeramu ogumu ekitundu oli luddawa tyanze gwe ngamba bugambi wooli nzije te abaana banguwa genda okujja essimu kutu ezikire bweti nga naye agubye kale okuze nkuze gw'oli muto odda buto ati bwe kiba nga mpulira ebintu ebyo dadi goyina ovumirira ebintu mbivumirira n'obivumirira n'ogamba abaana ab'obulenzi bw'oba toyagala kuwasa teryakukaka ebintu gweoyagala mbiteeke ku ludda lwo nga gwofunamu abaana abawala oba temwagala kufumbirwa basajja muleke eyo teri abakaka dadi abasajja baavu nnyo ennaku zino anti omusajja mwavu kuba gwate mugenda mu bufumbo wammwe nga mwonoonye miliyoni 13 ng'ate ye tazifuna kivula bakibawaliriza n'okuba nti banona ebintu bye baatutte naye nga watuuse wali ababinona we bava oyinza okulowooza nti balinze endagamuntu kikibangi nnyo ng'abendagamuntu bwe babeera kati nze nti olwo olunaku lwoyagala tunona ebintu byo tulinako abalala 3 era tusumbuwa mpozi ngaotuwaate ku sente zisinga eno munyambe muganda wange munteeke kale gundi kwolwo oteekako 4 kuliko gundi ne gundi ne gundi naye ekikulu nti ate ono nkokonjeru ate ono wembiko ate ono agamba wempambire tunayimbagatanya tutya kale bannaaye ate kati kankubuulireyo ekintu kimu abaana abawala balina ekizibu kimu mwagenda ne mwessa mu mbeera mbu ffenna tuli kyekimu gwolowooza oli kyekimu oli kyekimu n'oyo nantumbwe simanyi gwoyogerako kakati mutagambira nti abasajja banoonyaki nga ffenna kyekimu mulina enjawulo ekyokubiri omusajja bw'abanga asobola okubeera naawe n'akufunira waakuteeka lwaki omulengeza ng'ate mukimanyi nammwe nti abasajja basanga abakazi bangi bebayitamu bebasanga bebayitako beboogera nabo naye bwagamba naye ggwe mbadde naawe mirundi nakabera naawe kumpi ena naye gwe nkututteeka nakulondayo mu bangi gwe singa olaba ku baana bawala naye nti simanyi oba osobola abaana bawala bali eri abaana abaakula boyiwako amazzi noonywa naye ngaagamba akuba bukumi kati nedda tuteese baaba kati mbadde kugambye 15 naye ogamba otya nemuteesa nina 7 nedda yongerako kale nteekeramu 2 nti nedda mpozi bwenkuteeramu 2 gwe weepakira ate era gwojja okweriisa bwojja siina buzibu isoke kati oli ludda bwamugamba nti mpaamu obudde mmale okulaba we naabeera ne wayita eddakiika 10 nakuba
are you done? Ayagala ye kujja. Akola delivery. Kati gwe nateekamu buli kimu oli awo neereegako oneewanikirako. Wallahi. Ate abo abaana ajja n'omutunako bwoti nga waliwo n'ababeerawo nga bo olaga wano tugenda gindi tujja kumalayo ennaku 3. Nze nteekera wano abiri gange. Ng'ate gwe abiri bagakuwa n'ombuuza nti kati muno sente ki bw'ompadde nga ngenda mu kyalo. Ompadde enneetuge. Okiraba. So abasajja basobola okusanyuka buli bwe baagalidde. Bw'obeera oyagalidde. Ate bw'obeera oyagala okusanyukira buli bw'oba oyagalidde era obeere mu bulamu obulungi. Funa omuntu gw'obeera naye nga towankawanka. Nga mukwano gwo. Nga mukwano gwo. Nze mukyala wange twagalana nnyo. Mbamanyi. Mba nkoma waako n'akuba enduulu nga yakannengerako bw'ati. Abaayi. Bikyaliyo ebyo. Ate nzikugambye nze abinkolera. Kyova olaba nti mumativu n'omukwano gwange ate nange ndi mumativu naye. Kati mukikoze mutyo okukuuma ogwo omukwano ebbanga lino. Munno omutegeera butegeezi. Kati nze nkugamba nkino naawe bw'ojja okuba. Kubanga kyendiko okiraba. Kasita tossa ku musajja mu mwa. Gwe muyiga omanye nti kino naye gundi oyo anti atera okukola kino. Yakoze ati awaya oyo nja kukibanako bulwanyi. Nja kwogerako naye. Nja kwogera naye. N'oyogera naye mugabo naye gakino. Agamba nti kintu ekyansobera munaye lwange bwe ngezaako kiba bwe kiti. Omanyi dadi tukireke. Bwe kiba bwe kityo tereza mpola mpola. So si kuyirana. Sajja omusajja awo ng'agamba ng'akuba essimu ng'asesa anaamukakkanya nga tali ku olwo. Olaba bulabi gojja kusanga abasajja ekiro ssaawa 8 bali ku maduuka we banywe bali batudde biringa ebitagenda kuddaka nga mumwa gwe gubagobeeka. Tebaagalayo bagamba nsina tubasamira mwasama ne muyitawo. Naye naawe bw'olitandika okwasama ngenda kugambako baaba. Omusajja ngenda mugamba nti kikuba ebimu ebyo. Dadi nze kukwasama ku siva. Nedda okwasama ojja kwasama bino bye mubeeramu eno. Naye omusajja tujye tumuteekako mumwa. Yes. Saagala kuwulira kigambo kyonna nti oyirana n'omusajja biki. Omusajja kati ng'abagamba muwala waali eri yeegoba n'omusajja. Kankuwe na kino. Teriiyo mukazi yali atadde maanyi ku musajja ali mu bufumbo. Laira wallahi. Mpaayo babiri. Ku bukaddana mu butaano bw'abantu abuli mu Uganda. Pa abakazi aba babateekako amaanyi nga bafumbo. Ne bawangula. Waaliwo wano yali vice president yateeka ku musajja amaanyi. Yali azeemu okufumbirwa. Mbadde manyi byagana bugaanyi yamuteekako amaanyi. Biba bigaanyi anti ge maanyi ge oba waleeta gwe walowooza nti power has something to do with marriage. Tekirimu. Bw'oba wali vice president baluwaali. Wano waliwo omukyalo omu yekka ye toyinza kumanya oba alina omusajja oba talina. Mwannyinaze Senninde Rosemary. Minisita naki naye afukamira ne bwamusanga ku street. Ayina empisa. Kati oyo yamanyi kye bayita obufumbo. Naye bino nga mukyaleekaana bajja kugambira bwereere nti buli omwadde ku nkondo ye. Bw'owulira ng'olinga agambe nti mudde ku nkondo zammwe buli omu ku nkondo ye ng'omanya nti olina kukkakkana. Omusajja bw'aleetebwako amaanyi ye ng'ajjamu taleekaana naawe kuba amanyi temulina magezi. Ng'akijjamu gamagezi tulina matono. Kakati ate gwe weerabira nti goba olowooza omuwangudde oba tomuwangudde. Kumba asirise busirisi. Ye aba ali ku pulaani B. Asirise. Era akulekawo kati nze nina gwe naleka. Niwe mumanyanga yantawanyanga. Nemusalawo nemugamba nti manyi naguze egindi tugende n'agamba sigenda. Ningira n'abaana bange. N'amaani yeetereza. Tagenda kwetereza buli lukya abaako anti kati nemugamba nti ate kati nze nsanga abantu ku kubonga nnyamba. Wamuteera ddala. Ate kati yagamba tagenda n'asigala gye yali ayagala. Nze muvunaanyizibwako. Gwe waba amuwasa ddadi. Ate gwe mpasizza mugamba nti tugenda gindi n'alemera ago gy'alemedde. Kitegeeza omusajja maka bw'agamba nti kati wano naguze empigi muve e Kampala tugenda mpigi. Ositula busituzi bintu ne mugenda empigi. Bw'oba omanyi nti nno oli ye mu ki
ye master wo ye driver wali olabye nga boss anatambula akwata ensawo ye n'agamba nze sigenda atya kakati bwe kiri era kakati nze namuvaako okago wange tewali mukazi awo bwe nali njagala omukyalo ye gwe nabosa nemufunira ewuwe we are living a happy life ate abaana bange bamwagala nnyo ate naye baagala nnyo kuba tabeera nabo anti ekyo kyenewala kati bwekikola otya ddaddi obbawula abaana oyawula abaana oyawule n'omukazi tekikukosa expenses na biki wanti expense bwe zibaawo wakiri ozenkaalinga okusinga lwonaabeera mu kuyombola okuba abaana mwana aloopa eno omukazi aloopa eno kati nze kyokola omukazi buli bw'omusisinkanidde muba mwagalana nnyo n'abaana bennyini ezo ennaku z'omala nga tobalabyeko muwuliza bawulire baba baagala bw'ojjanga baba bakwetaaga nnyo ate naawe baba bakusanyusa buli lw'obeera nabo so ddaddi abantu waliwo eyankubidde naŋŋamba naye muzeeyi nalabye atandise akantu lwaki tawummula n'aweereza obuweereza n'abuleka yatuwa sitole y'Amiini n'atuwa ey'abaani lwaki tawummula ng'akuze singa we namuweera eyo nali mmaze okuwummula yandigijjeewa oba ayagala kuŋŋamba nti beewaabwe bonna abakadde bw'abaana abato tebalina space nedda space ebeera ku bwongo obwo kati obwongo bwo ye space kwolina okuba nange bino byenjogera nange nabifuna ndi muto nga ggwe naye mulate mwemandifunidde ebyamagezi muteekamu bya kisiru kati bwewayita emyaka 10 toyinza kubanyumiza bibaddewo byonna obuuza oli omuntu bya myaka egi kati ffe betunyumya ne kasiko abantu baba tebakyabijjukira osobola okuddamu n'onyumya bimwanyumya mu myaka ena naye nze nkubuulira okuva mu 6 nga sirina wensoma kitegeeza space ngirina nnene ffe tulina ntono kale mbuulira mu kulonda kwa 2016 ki ekyasinga okusanyusa mu kulonda okwo 2016 lwakakati otwo tunnuma space entono tulina space entono gwolina ngazi terabytes 2 ffe tuli ku mmeka mulina GBs 64 kiva olaba ntosobola kujjukira mbuulira ku baana bewasoma nabo mwezi 4 bana nze nkubuulira abaana 18 be nasoba nabo P1 sooka oboogera aba P1 tolimba omanyi muzeeyi weemanyiiza ekintu nali n'omwana bamuyitanga Sande Kalungi mu P1 nga ntula ne Kamaani nga ntula ne Badiru Mugigwa nga ntula ne Kanaakulya nga ntula ne Kalyesubula nga ntula ne Namutebi nga ntula ne Nakamya mu P1 ennamagabi tenzijukira ba P5 kati ngamba nti munfeze nange nsonyiiya amanya ate toyinza gayiya ng'ofulowinga kuba oba togamanyi kati fe abaana abo nasoma nabo nga mbamanyi era mba mbajjukira nezimu ku incidents ezabeerangawo nga tusoma mu P1 nzijjukira emirundi gyetukoze naawe olinako olunaku lwojjukira nga nali ninawe ensoma nga tulira tetwogera kiva ku kyolowooza efe tusomawa binga biki kati nkubuuzizza ebyo bubuuza nga tulina ebyafaayo kakati nze ekintu oba olaba nga mba mbijjukira nti mwe mubyagala nga byafaayo ate nga nze naliwo yali bya present bwe biti nga mbirabako bulabi nga kati ebiri mu ggwanga omulala waali binyumya kati bwanaayita emyaka 4 nga ate waliwo eyaliwo nga mbinyumya era ggwe omuntu omu ate mwoba temulina magezi nze ngenda kubinyumya kakati n'olwekyo yagambye ekyo mugambe nti kale agenda atta abantu abaki asookere ku paapa ndi paapa abadde ki ate muto bw'aba mubuweereza waba ayagala abakulu banyuke ate n'abantu obutama na space wali nze kati emyaka gyempeereza tegiwera 4 basooke agende yakaweerereza emyaka 4 gyali General Museveni yakafugira eggwanga emyaka emeka asooka amusabe nti naawe vaayo dadde ennaku zino eggwanga kamwe ndekaamu kakati awo nkyemba ngamba nti abantu ndekaamu interview gyabyo bagigadde n'eddembe FM kati singa obaddeyo singa bazemba bagadde naffe waali bwe buti nga bye tukaaba ne bakasuku twagenda mu meeting twagenda okuvaamu nga tekuli alina mulimu
akati ekyamwe kyali kirala TV yali ebegobedde kati ku luno gavumenti yeri superior ekyo ino kimanya kati nkugamba kino olwaleero kitegeere okulonda nga kuwedde omukulembeze w'eggwanga alayira bamukwasa ebiyitibwa instruments of power bwe bamukwasa instruments of power yazikwasa ani CDF kati bw'aba ayogedde ndi nja baggala oba kikyowakanya mu mateeka tewali akkirizibwa zikwata anti olina okumanya ni CDF gwe bazikwasa first son bw'obanga olina byokola byonna kati nkugamba kino bangi nnyo bajja kukumbuukira never discuss first family kyova olaba mbaddewo ku regimuzi nnyingi wamanya kikyolina okwogera nina kikyenina wa teba discussing first family gwali ompulideko nga nina kyengi discussingako oba oli mutiitiizi anti nze nsobola kati okukulaga entaana z'abazira kuba ndi mutiitiizi era kyensoka lwaki nnyumya ebintu by'oku gavumenti ezibaddewo zonna abatali batiitiizi kati tebalina ebazinyumiza be batulaga nti bamuziika wano omuzira waliwo omuzira omu wali gwe bagamba nti ku Wankoko manyiwo bayita Wankoko Wankoko manyiwo opposite ne Wankoko ate gundi Wambizi ate ku Wambizi nno nayo kina Wambizi omanyiyo simanyiyo tewali Wambizi naye waliwo Wambizi Cooperative Society yalingawe na Lukolongo opposite nayo waliwo ennyumba ya Beni Kiwanuka yali muzira buli omu amutenda waliwo amanyiwo bamuziika kati nze kyenvamba omutiitiizi basobole okukulaga nti ono bamuziika wano nga ne baba baagala DNA yange kuddamu kukebera abaana bange balina we basima tutegeeraganye gwe bw'otaleeta maanyi oba oyagala mujja birabako buli lwoleeta amawaggali olina okumanya nti kati ntambaala empologoma ngisobolako ki ng'empologoma egambye nti kati entunuulidde bweti nyinza kuzzaako ki ngisinga emisinde ngisinga maanyi ntunaalwana ate empologoma zitambulira mu kibinja kitegeeza owagira CDF kye yakoze nze ebiba bikoleddwa nga akikola nsinga obuyinza n'amaanyi sirina kyennyongerako kubanga mu bulingira ajja kukozesa amateeka gayinza okuba nga gamuwa amaanyi ago nze nga tebagampa Media Matembe mukwano gwo oba mwali mwesanzeeko awantu twali twesanzeeko awantu omumanyidde ebbanga ki kuva nga akyali minisita wa ethic and integrity naye ng'emabega eri nawuliranga bulizi ng'akyali muwala nga yakafumbirwa bamukutte anti kati era kati nawe kati anti ebyo nkyenkugamba ayiga lukyoli never discuss a first family bw'oliba tosobola kumanya ekyo ogenda bonaabona ojja kubonaabona so gwe dadi ensi wagijjako amaanyi nze siteeka ensi sigisaako maanyi bwe bagamba nti kino naliko ekiseera nga nsobola okutuuka ewa pulezidenti yalingako ng'akyali Lutwa yafuga bbanga ki lyeyafugira ettono eryo naye gwolowooza nti pulezidenti ng'abaddeko gwe ng'otuuka ewuwe n'otuuka weoyagala ne bwamalako myezi 2 wayingirako mu state house etali emu Daddy, you're not joking subject. Neno yennyini state house eyakakati nagiyingiramu kuba muto wange yali omu kuba ebiseera bye yayitibwanga PGB. Muto wange PGB babeeranga smart era nga emisana mbeera ku golf club wali Entebbe kawungeezi n'enzirayo eri nemala okumanya bwe tunatambula naye oba anaaba ku mulimu bw'anaaba talebe ku mulimu ne tugenda kubayita naye ekiyitibwa oli nga alagidde w'amaanyi ng'alina obuyinza obumuweebwa constitution oba obumumanyi ne buba bumukuweereddwa pulezidenti nga pulezidenti yabukuwa gwe tomalanga budde kumudisikaasingako oyo aba n'amaanyi kubanga tukkiriziganya nti pulezidenti tumuwa amaanyi agafuga eggwanga
kitegeeza nti baba awaddeko ku buyinza bwe bakkirizibwa. Okay, dadi mpaya akataleke kankute. Ogenda okoleko. Akataleke ka. Genda otambuze omumwanga bulijjo. Bannayuganda tumanye ekintu kimu. You should sit and rest where you belong. Tewaliwo olunaku lwonna bw'ona agamba nti kati gundi ye alina bwe yeerabira Matembe nti yaliko minisita mu gavumenti yaki ya Uganda naye ani yali amuwadde obwa minisita eyakuwa obwa minisita yazaala ono akugambye nti bunirako kitegeeza eyabukuwasa okugamba omwana nti oyo lwaki tomugaana kwasama atyo manya wookoma manya ddi lw'oyogera kiki oyogerako na lwaki oyogera yoyo omukyala mulwanirizi nno wa ddembe atalirwanirira ayogera ku ddembe tasobola ddirwanirira kati mukwano kiringa musawo ng'alwadde toyinza kugamba nti yajjanjaba abajjanjaba kinga ate ye muyi ali ku ccupa nze nkugamba bwe bagambanga nti eddiba ly'engo teriweeka mwana togambanga nti lyaweeka owa maama yafa olwo liba teriweeka toli mulwanirizi wa ddembe bwe kiba nti kati tolina wotandikira kwogera kigambo nti kino n'olwekyo lirwanirire mu mutima kikubeere ku mutima kubanga nga nawe bwolaba omupiira kati omupiira gwabadde guzannyibwawo nga Senegal ezannya tebamala kugamba nti wagira Senegal olulaba nga baddugavu balina gwe bazannya nabo ng'opiikingirawo kakati ekyo okay katuberekereze bamusiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.